Okulonda kw'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Kayunga kwasaziddwamu oluvannyuma lw'emivuyo egyakwetobeseemu. Kino kyaddiridde Augustine Tumwine ng'ono yabadde ayagala kifo ky'abaazirwanako okusabibwa ebimwogerako nga tabirina kwe kugaanibwa okwesimbawo ekintu ekyamuggye mu mbeera. Ono yayuzizza empapula eziriko amateeka agafuga ebyokulonda ekyasannyalazza okulonda mu kitundu ekyo. Wabula oluvannyuma mukiise wa pulezidenti e Kayunga n'ategeeza ng'okulonda bwe kulina okugenda mu maaso, ekintu ekitaasanyusizza Olivia Matama ng'ono ye yabadde akulira ebyokulonda n'atambula n'agenda. Oluvannyuma lw'okugenda kwe okulonda tekwazzeemu ne kusazibwamu era poliisi ye yanonye ebintu ebyabadde eby'okukozesa n'ebitwala. Ate mu disitulikiti y'Empigi ebyokulonda abavubuka babizize nga bagamba nti byetobeseemu emivuyo egitagambika. Twafuna okubeera nga tuwabulwa ne ofiisi ya NRM Mpigi disitulikiti ng'etugamba nti abavubuka bonna abaagala ekifo kya chairperson ekya sub-county balina okwesimbawo okuva ku byalo byabwe. Ekintu kye twakola ngaffe abali baagala obukulembeze obwo. Tumaze okukikola bulungi tutuuse we tulina okwesimbirawo ku ggombolola, ate abatwala ebyokulonda mu ggombolola yaffe ne disitulikiti bwe bajja bulungi ne balambulula ensonga nga balaga nti nno omuntu atalina foomu tasaanidde kwesimbawo. Kino tekiremesezza akulira okulonda mu kibiina kino Empigi Buye Henry okulagira bannakibiina okugenda mu maaso n'okulonda. Okulonda kuno we kuggweredde ng'eyali omubaka wa Parliament John Bosco Lubyayi awangudde eky'essentebe w'ekibiina kino mu disitulikiti y'Empigi ng'ono azze mu kifo kya minisita w'amakolero Amelia Kyambadde. Okulonda okwo tubasuubiza era mbasuubiza nga chairperson okubaweereza obulungi mu bukakkamu ate n'okubatuusaako ebyo n'ebisoboka okulaba nti n'ekibiina kyammwe mukinyumirwa era mukiwagire n'omutima gumu.